Anita Among alabika byasiba bye bikutuka kubanga ebyabaddewo nga ali ekololo mu ngeri gye yawadde awamantamu okubeera ng'ayogera ne CDF nga kiraga nti bano ababiri balabika tebafunanga mukisa oba tafunanga mukisa taweebwa mukisa kubeera ng'asisinkana CDF kumunnyonnyola nti munnange sigenda kukwesimbako 231 naye nno ekyewuunyisa ne gwagamba naye ali mu birooto kubanga bagamba akyota nnala tokyesunga ettooke bakoze eki baalitutte kakati bw'atyo Anita Among bwe yalabise ng'agezaako okunyonyola CDF nti munnange anti naawe obimanyi sinze just kino ekisanja kyokka kyenjagala kubanga jjukira nti CDF lumu yagamba nti Anita Among ayinza okufaanaganako Idi Amin tabeeranga Idi Amin kubanga Idi Amin yakwatanga emmotoka y'embu okusinziira ku muhoozi n'agiteeka okumpi ne layini ey'akamalirizo oba kati we bagenda okubeera nga bavuga emmotoka z'empaka kati yagiteekanga awo okumpimpi awo agenda okulaba nga banatera okumutuukako n'asimbula amaliriza ye muwanguzi muhoozi bw'atyo bwe yagamba kati Anita Among ayinza okubuzaabuza mbu anti bali mu kwesooka kubeera nti nno munnange bafuuka ba pulezidenti naye PRU we tuli essaawa eno newankubadde nga abamu babadde balowooza nti nno oba oli awo muhoozi alabika ali mabega wa Anita Among alinga ayagala okujjulula endowooza ye ku Norbert Mao baamaliriza ate bakoze statement eyavuddeko abantu okubeera nga babuusabuusa ddala kiki ekigenda mu maaso kubanga Daudi Kabanda uno atunnyonnyola eri bamemba mwenna abakozesa tebannamawulire abali wano kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokusatu 2026 ssentebe wa Patriotic League of Uganda oba ogiyite PLU General Muhoozi Kainerugaba yalungamya nti ababaka ba palamenti bonna abalondebwa okukiikira constituencies zaabwe era nga bagenda kukiika mu palamenti e12 bawagire Right Honorable Anita Among ku kifo ky'obwa speaker, Right Honorable Thomas Tayewa ku kifo ky'obumyuka obwa palamenti e12. N'olw'ensonga eyo njagala okuddamu okubawa amawulire gano. Chairman wa Patriotic League of Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, azeemu okulungamya bupya nti Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Anita Among ne Right Honorable Thomas Tayewa ku bifo byabwe ekyowa speaker oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU ekisazizaamu era tekikyalinga bwe kyali. Ensonga eyo kubiri obukulembeze bwa Patriotic League of Uganda bukubiriza abaka ba palamenti bonna kulindira bulindaala mu kaseera akatali kawala ba candidates ababiri President Yoweri Kaguta Museveni bagenda okubawa era General Muhoozi Kainerugaba n'abasaba nti abo be babawagira eyokusatu. Ffe ng'aba Patriotic League of Uganda tugoberera era tuteeka mu nkola okuwabulwa okuva eri chairman waffe General Muhoozi Kainerugaba ekiseera kyonna. Mwebale nnyo. Kakati munnange boogerako ye CDF asalawo butereevu ebyobufuzi ate nga talina kubeera nga kibabwe kityo kubanga ono serving officer mu majaga UPDF kati mu bumenyi bw'amateeka bw'atyo munnange basala okubeera nga eggwanga baliwamba naye Anita Among ono alinayo meeting ne Museveni Anita Among bamuyise mu State House alina okugenda okusesenkana gye ne Museveni balina okugenda okubeera nga
beegeyamu obaoliawo akamutema amugambe nkubuulire okusinziira ku mbeera eriwo. Bajjukira nti Muhoozi Kainerugaba alina okusikowaringa ku byenguzi kubanga agezaako okubeera nga amatiza eggwanga naye yeegula eri eggwanga nti ye alwanyisa nnyo enguzi. Kati ate Anita Among kitegeeza nti singa aba mu sipeyarinze kiba kitegeeza nti kaweefubeewe tabaako wantu wonna wonna waayinza kubeera nga afuna omuzinzi. Jjukira nti emmotoka Anita Among gye yakagula Rolls Royce, Muhoozi yakava okukyogera n'agamba nti tebagivugangako bo ne muzeeyi tagivugangako nange sigituulangamuuko. Kyobeera nti ani waliwo eyali abagaanye. Kakati ebyo byonna byabadde biraga byabadde n'obubaka obw'enjawulo bwe biraga naye nga Anita Among ono nga ye second vice national chairperson ow'ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM, essaawa eno ayagala kulaba ng'asigaza omulimu gwe gw'obwa sipiika. Kakati jjukira nti bwe baali mu NRM Central Executive Committee SEC bo baali bendoosinze Anita Among ne deputy we Thomas Tayebwa nga bagezaako okuyitawo enkola yaabwe yanopposed. Naye munnange kigambibwa okuba nti Museveni mu nkola etali ya bulijjo yasuggestinga n'agamba nti ensonga eyo tujja kugyogerako mu kiseera ekituufu mu biseera eby'omu maaso. So nga ate wali yalaganga bulazi nti kiryoke. Kakati Museveni ng'amaze okubeera nga alayizibwa ennaku z'omwezi nga 12 May, kitegeeza kano ke kaseera akatuufu okubeera nga basalawo ku biseera bya Among eby'omu maaso. Kati ripooti ziraga nti Anita Among bw'atyo bamaze okubeera nga bamusamoninga mu State House Entebbe okubeera nga asisinkana Commander in Chief Museveni ssaawa 4 ez'okumakya lunaku lwakuna May nga 14, 2026. Balina okubeera nga booge awo akaseera ako aidha Anita Among avaayo nga amyuse kusingawo okwo bwali oba ng'ali mu shape ekkirizika kubanga bwe batyo munnange bagenda kusisinkana. Era yagezezaako okuba nga ayogerako ne Museveni awo mwamulabye ekkololo ng'ayogera ne Muhoozi nga Muhoozi kwegamba alinganye nnyo omutwe ati mpulira mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Kakati munnange emmotoka eno eya Rolls Royce Muhoozi yagamba juzi nti emmotoka eyo akasente nga kangi akagiguze naffe tetugivugangako. Munnange bwetyo bwetwolekedde. Kati ye Anita Among mukazi wattu nga ali mu lutalo olw'okubeera nti nno yepositioninga nga asaanye okubeera nga addizibwa omukisa okubeera sipiika. Robert Mao naye sayidi eri ali mu kuwanda muliro wabula Betty Nambooze yadde Robert Mao awanda omuliro kubanga jjukira Robert Mao ono batugamba nti ono yalina okubeera nga ayambako Muhoozi okulambika Muhoozi ate ng'okumuwa bwa sipiika si kipya kuba ne ba Anita Among si bwe basooka mu NRM bwe babanga ne Tayibwa be basipiika. Kati kitegeeza Robert Mao naye asobola ate era okumubajjako tekitegeeza tekiinaawo makulu kubanga baabumma ba NRM bennyini bali abaalwana mu nsiko. Kati ate mmwe okumubajjako ne babuwa omulala kisobokera ddala. Kakati munnange ye Nambooze atugamba nti ono gwe mulaba Mao alinga omukyala gwe bawasizza empeta ate n'adduka n'ava ewa bbaawe n'agenda mu bwamalaaya. Nambooze bw'atyo bw'atugamba kubanga ono nga akulira ekibiina ekya DP, ekibiina oba oli awo ekikyasinza obukulu wano mu Uganda, kitegeeza nti yalina okukola ng'ekyokulabirako nti oba oli awo singa yakwasaganya bulungi ensonga ebibiina nga National Unity Platform tebyalifunye mukisa kubeera nti ate bidominatinga. Naye Mao okuba nti kakati ate
yagenda akolaganye ne Museveni kikwasa ennaku okubeera nti agezako kuwudiisa abantu nti naye ali mu opposition, mbwagezako kuwudiisa abantu mu parliament naye alaga nga ali mu opposition. Kati yamugamba nti alina okudinawusinga NRM olwo akwatagane butereevu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu badde mu shadow government waakiri batandikiraawo. Kati bino ebyokuddaawo okukwenya okulimbalimba nga eri already minisita mu gavumenti eri ate n'akulaga nti ki. Naye mmawe alina kye yayogera emabegakaawo n'agamba nti anze Museveni talina na buzibu na kumwesimbako. Bw'abadde ng'amwesimbako ku bwa pulezidenti, Museveni talina buzibu nakyo yadde Anita Among ng'agezaako kubeera nga oba oli awo akikozesa. Naye ng'ekituufu kyo kiri nti ebintu birabika bikyufumuko kubanga aba PLU batugenda nti Museveni yagenda okubeera ng'atubuulira agenda kusisinkana Anita Among ennaku z'omwezi nga 14 ate nga tulaba Muhoozi position gyalimu bwe tuba tutunuulira ebintu bino nti ani gwayinza okwetaaga ennyo ku Mao ne Anita Among, ani gwayinza okwetaaga ennyo ku nsonga eyo, ani gwayinza okwetaaga ennyo era ani gwayinza okwesiga ennyo. N'engeri gye yabadde amunnyonnyolamu ng'annyonnyola nga Muhoozi mpulira byonna biraga nti yabadde ng'agamba talina ky'oŋŋamba gwe nkumanyi oli musota kali ng'ali mu kunnyonnyola bannange naati bampayiriza gw'olaba nze ne bba bwange tebatwagaliza era lw'olaba ffe paapa yekka yakola ki yatuwuliriza naye abantu bonna baatuvaamu mu ngeri efaanaganako bwetyo. Kubanga jjukira nti Magogo bagamba nti Magogo mbu yakwata $2 million n'agenda n'agula amayumba eyo mu Dubai mbu n'ebintu ebirala binnyo bye bakoze bano balina omusimbi muyitirivu nnyo. Era ne Magogo bagamba ayinza obutadda ku bwa pulezidenti bwa FUFA, ayinza obutadda kubanga bano beefuulamu koko tebalina nsonyi balinga Museveni ne Muhoozi twegamba bagwaŋŋanyeeko kiringa bw'olaba Amerika ne Rwanda bwe bagwaŋŋanako bali baagala kwegulumiza na bali nabo bagamba teryatusinga kakati awo muganda wange asinga eryanya ebyaddala yayinza okutwera nga adominatinga Congo wali. Kati na wano e Uganda ffe nga ffe bannayuganda tulina okuba n'omutima naffe ogwagala ennyo okubeera nga tweddiza eggwanga lyaffe, naye ffe tuli so submissive, twagala nnyo okubivaamu nange ffe tetuli violenti nga bo bali beewaana butemu tujja batta tujja kukola tutya mwe temutuzanyifa Abanyarwanda tuli bazibu nnyo nga ffe tuli awo tuli muganda asirika n'akulaba n'akutunuulira n'akutereka bannange kati Robert Kyagulanyi Ssentamu yakuba bali ab'amasuuti bampuuga abaali bateesateesa abo abali mu dialogue ye yalaga nti tayagala ssente era kyekisinga okweraliikiriza Museveni nti Kyagulanyi tayagala ssente ayagala buyinza, tayagala ssente. Kati omuntu oyo aba muzibu nnyo naye okay kati musabire ate agenda mu State House katulinde tulabe nange titujja kwogera bingi osanga oba eddogo likola kirikirangana ayinza okuba nga muganda wange lyalina nga nirya Museveni ttono agenda atuuka wali n'amunyiga kakana nga akkiriza kale gwe aba akola ki gwe Museveni nga tamwendoosinze